nsubire nti no mwasiibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza. Amanya enzo Mumbeja Aisha Nassolo. Yes, mba ntuuse okubeera nga ate mbatuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'okwetooloola ensi mu mawanga ag'enjawulo. Emunanga amawulire ge tulinawo ag'essanyu olunaku olwaleero nga gw'okubeera nga Jalia Wawuda ffenna gwe tumanyi obulungi oyo omukyala atunda skin care products ez'enjawulo ssaako ate ne slimming tea munnange azadde baby girl olunaku olwaleero. Avuddeyo wali ku Facebook n'abako post gy'akola ng'abuuza nti boy or girl, kwegamba abuuza ba followers be bamubulire nti basuubira mwana kigwayina mu lubuto nti muwala oba mulenzi. Wabula ate mu comment section n'avaayo n'atutegeeza nti omwana yamuzadde dda era mwana wa buwala. Congratulations Jalia Wawuda. So nga ate mukwano gwange mu mawulire ge tulinawo ag'ennaku ge g'okubeera nga munnange waliwo ennyonyi eyagudde. Jjukira nti eno nnyonyi yakubiri mu wiiki eno mu mwaka ate gwe gumu. Ennyonyi eyasooka okugwa bw'etyo yali eva mu ggwanga lya Azerbaijan, wabula Russia n'egikuba misailo. Munnange bavaayo ne bategeeza nti ekyo baakikola mu butanwa era bwe batyo munnange ne beetonda. Abantu abawerako bafiiramu mu kabenje ako. So nga ate n'olunaku olwaleero munnange waliwo ennyonyi egudde era butereevu abantu abawerako munnange ne bafiiramu. Ennyonyi eno ebadde eva mu kibuga Bangkok mu ggwanga erya Thailand, bw'etyo nga eyolekera eggwanga erya South Korea, wabula webadde yina okubeera nga ate egwa wennyininyini ku kisaawe emuwaane. Munnange weetomeredde ekisenge bw'etyo munnange neekola akabenje. Ennyonyi eno ebaddemu abantu 180 nga 2 ku bo bannansi b'eggwanga eryo erya Thailand, so nga ate abasigadde bonna 179 be bannansi ba South Korea. Wabula era butereevu ku bantu bano 180 ababadde mu nnyonyi eno 179 bonna bafudde, 2 bokka be basimattuse n'ebisago eby'amaanyi era tubasabira babeere ng'ate munnange bassuuka. So nga ate ne bano abafiiridde mu kabenje kano tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe agiramuze ekisa ate era butereevu agumye emitima abako ab'enganda ssaako ate n'emikwano. Tugende mu maaso n'okubeera nga ate tuwesabira kubanga obubenje buno obw'ennyonyi tububuusa nnyo amaaso ne tutunuulira obubenje bwa bodaboda, obubenje bwa taxi, kugamba obubenje bw'oku nguudo. Tutera nnyo okubuusa amaaso obubenje bw'oku nnyonyi ssaako ate n'obw'oku mazzi, so nga ate nabwo bubeerawo era abantu bayitirivu nnyo mukwano gwange ne babufiiramu okukamala. Yes. Munnange omukulembeze w'eggwanga eryo ery'e South Korea butereevu avuddeyo ne yeetondera abantu era bw'atyo n'asuubiza nti bagenda kubeera nga ate bayambako abantu abafiiriddwa abantu baabwe, kugamba bagenda kuba babasapootinga mu bintu eby'enjawulo. Avuddeyo omusajja wattu ng'awotose era nga n'ebigambo byamuweddeko nga talina na kyakwogera, wabula n'asuubiza nti ajja kubeera nga ate asapootinga famire zaabo abafiiriddwako abantu baabwe. Ekireeseewo akabenje kano kyo tekinnategerekeka, wabula nga ate okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kankulekereko akatambi kano mukwano gwange toseetuka, nkomawo ate n'amawulire amalala. Mangi nnyonyi ddala. Goodbye for now. Olwaleero ennyonyi ey'okubiri egudde, kiddamu ennyonyi egudde mu wiiki eno. Ennyonyi 2 zaakagwa, ennyonyi 2 zigudde mu wiiki eno, naye ng'esembyeyo okugwa ebadde ya South Korea. Ennyonyi ya South Korea egudde netta abantu 184. Mawulire mabi nnyo. Ennyonyi ya South Korea egudde netta abantu 184. Ennyonyi eno ebadde erandinga mu ggwanga lya South Korea n'eremererwa pilot n'ekuba ekisenge, etomedde ekisenge n'ebaluka n'esaanawo. So abantu bongedde okufa ennyonyi ya South Korea egudde. So mawulire si malungi. Eno wiiki eno ennyonyi yakubiri
eyakasembayo okugwa ngeno tennabaawo ya ggwanga lya Azerbaijan oba nkyogedde bulungi Azerbaijan lyeggwanga eryo erino Russia yakuba nkube ero lwakumeka eri yagwa lwakusatu yali eva Azerbaijan Russia mizairo ya Russia yagikuba nga tebagenderedde ennyonyi eno yali eyita kumpi neggwanga lya Russia era mizairo ya Russia negikuba nga tebagenderedde era president wa Russia Vladimir Putin yetondedde ensi yonna n'agamba nti eggwanga lya Russia teryagenderera kuba nnyonyi eno abantu nabo baafa. So mu wiiki eno zibadde ennyonyi bbiri ezigudde ng'eyasooka ku lwokusatu mizairo ya Russia yagikuba ennyonyi eno yayita kumpi ne mizairo za Russia ne zigikuba nga tebagenderedde. Omanyi kati mizairo eziriwo mu nsi zeekuba zokka tezeetaaga muntu. Russia mizairo kati zeeyina mpya zeekuba zokka kasita mizairo esensinga ennyonyi mu bbanga ng'ekuba tezeetaaga muntu kozoopaleetinga. Kati kyekizibu ekyaliwo era president wa Russia Vladimir Putin ejjo yeetondedde ensi yonna n'agamba nange mutusonyiwe ennyonyi yo twagikubye naye tekyabadde kigenderere ennyonyi eno yayita kumpi ne mizairo zaffe. So gunono omulundi gwakubiri nga Russia ekuba ennyonyi mujjukira ennyonyi ya Malaysia eyabula Malaysian Airlines omwafiira abantu abangi mugijjukira era nakyo kigambibwa Russia yagikuba wadde mpaka nakakati abalasha beewakana mpaka nakati Russia yeewakana ega ennyonyi ya Malaysia si ye yagikuba naye nga America erumiriza n'amawanga amalala gonna galumiriza gaga Russia mwe abaakuba ennyonyi Malaysian Airline mugijjukira omwafiira abantu abangi. So guno si gwe mulundi ogusoose nga mizairo za Russia zikuba. So ekintu ekyo abalasha bayino kinogera eddagala abalasha bayino kinogera ne North Korea era kyovulabanga ennyonyi nyingi zeewala okuyita kumpi ne North Korea eyo naye ekuba ennyonyi zitya okuyita kumpi ne North Korea n'ennyonyi eziba zigende South Korea oziraba nga zeetooloola kwa mizairo za North Korea nazo zikubirawo. So president wa Russia Vladimir Putin yavuddeyo ne yeetonda olw'okuba ennyonyi ya Azerbaijan